bakakamu kubanga mwe mugenda okuwangalira mu Uganda empya. Ssenkaggale w'ekibiina kya DP era nga yakikwatidde bendera okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga NORBERT MAO olwaleero asibye ebitundu by'e Luweero ng'awenja obululu. Ono asoose na kwetaba mu kitambiro kya mmisa wano ku lutikko ya Kasana Luweero ng'ekulembeddwa Father Kasigwa. Oluvudde wano NORBERT MAO yeeyongeddeyo mu bitundu by'e Nakaseke ng'agenda atalaaga ebitundu ebitali bimu okumatiza abalonzi nga bwe basaanye okukyusaamu ku bukulembeze bw'eggwanga. Eno gavumenti yammwe banange loole mwalinnya yanku kamulooza ya bikajjo newankubadde abakwatidde DP bendera ku bifo ebyenjawulo tebamuwerekedde era olutabaalo lwe tebalubaddeeko. Kino tekirobedde NORBERT MAO okubawenjeza bululu yonna gy'abadde yatalaagira. Akabonero kaffe enkumbi buli ali ku nkumbi banange mu mpumpeera akalulu. Takomye okwo era NORBERT MAO ategeezza abalonzi nti n'abantu abalala abeesimbyewo ku bibiina ebirala newankubadde nga si ba kibiina kya DP wabula nga bannankyukakyuka abantu basaanye okubalonda. Mu bifo ebimu nga DP tetulina beesimbyewo. Nze owa DP mbeera nga bishop wajja wabanga mu Katuliki abatiza bakatuliki naye n'abatali bakatuliki abawa emikisa. N'olwekyo buli ayeesimbyewo newabanga si wa DP naye nga tewali DP oyo naye muwa emikisa. Naye nzize kubatiza ba DP ffenna tulwanisa sitaani omu lwakuba buli omu emizinga gye agisimbye mu lujalwe. NORBERT MAO agamba nti ekitundu ky'e Luweero okusigala nga tekikulaakulanye kivudde ku bantu okulonda abakulembeze bagamba nti beenoonyeza byabwe. Njagala kubawa ku magezi. Waliwo okujjawo oli naye na wano twetaaga abakulembeze abatulumirirwa. Tukooye abakulembeze bano bawololo abeenoonyeza ebifo simanyi bwa minisita Luweero tenakyuka. Oluvudde wano NORBERT MAO yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Nnoya gy'agenda okukuba kampeyini ye olunaku olw'enkya. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa.